Yesu omulamu osaanidde mu bwakabaka bwo, osaanidde kunamulonde, osaanidde mu bwakabaka bwo, osaanidde kunamulonde. Tuzze n'oluyimba osaanidde mu bwakabaka bwo, osaanidde kunamulonde, osaanidde mu bwakabaka bwo, osaanidde kunamulonde. Oh Yesu osaanidde mu bwakabaka bwo, osaanidde kunamulonde, osaanidde mu bwakabaka bwo, osaanidde kunamulonde. Oh Mukama osaanidde, Yesu osaanidde, osaanidde Mukama, osaanidde okusinzibwa, osaanidde mu bwakabaka bwo Mukama, osaanidde omusumba omulungi, osaanidde gwatenkanika, osaanidde gwe Katonda w'amawanga, ogulumizibwe Katonda omwesigwa, ogulumizibwe gwatenkanika, ogulumizibwe gwe eri amawanga, ogulumizibwe eri abaddugavu, ogulumizibwe eri abeeru, ogulumizibwe eri abakyala n'abaami, ogulumizibwe eri abaana Mukama. Laba osaanidde omusumba omulungi, osaanidde okusinzibwa, osaanidde okutenderezebwa, osaanidde Katonda omwesigwa, osaanidde gwali ku namulondo oyo entukuvu, osaanidde gwe Katonda atuwadde ekisa, osaanidde gwatukuuma. Oli mulungi Mukama, oli wa kitiibwa. Leka abakyala n'abaami bakusinze, bakugulumize, tukutendereza Mukama waggulu ku namulondo oyo entukuvu. Osaanidde okusinzibwa, osaanidde okutenderezebwa Mukama. Nze n'ekibiina kinene mu maaso go Mukama nga tugamba nti osaanidde, osaanidde okutenderezebwa, nga tukwebaza Mukama olw'amakya gano gotuwadde, nga tukwebaza Mukama gwatukoledde ebyekisa, nga tukwebaza Mukama gwatukuumye. Omusumba omulungi webale, osaanidde okutenderezebwa, osaanidde okugulumiza, osaanidde okwebaza. Mazima oli mulungi Mukama, mazima oli wa kitiibwa, otuwadde obulamu, otuleseewo lwakisa. Laba abakyala n'abaami bonna Mukama obakuumye, n'abaana baabwe bazadde baabwe Mukama nabo obakuumye, abakadde obakuumye, abavubuka obakuumye, abato obakuumye, abalina embuto Mukama ozikuumye nga namu bulungi, nga ziri mu pozishoni yazo Mukama nnungi. Nakati Mukama bamu bagenze ku bitanda okuzaala, bali mu malwaliro. Katonda ow'ekisa tukwebaza, kubanga buli mukyala yenna gyali agenda kukomawo n'ezadde, era kwe kusaba kwange Mukama, sisinkana buli mukyala ali muleeba Mukama akomewo n'ezadde lye, ng'azadde ng'omukyala omwebulaniya, n'abalwadde abalala bali eyo nga balwala agalwadde agatawona. Taata kwe kusaba kwange wakati mu morning breakfast, basisinkane Mukama obakomyewo, basisinkane obawonye. Omukono gwo gw'amaanyi, Yesaya 59:1, omukono gwo teguyipa wadde kino okulokola tekuyinza kulokola. Katonda ow'ekisa, otuma ekigambo kyo ne kibawonya, ne kibajja mu kuzikirira. Zabbuli 17 olunyiriri olw'20, otuma ekigambo kyo Mukama ne kibawonya, ne kibajja mu kuzikirira kwabwe. Katonda ow'ekisa, sisinkana abalwadde abakyala n'abaami bonna mu malwaliro, ekigambo kyo kibasisinkane, kibawonye, kibajje mu kuzikirira. N'abali ewaka nga balina ebibasumbuwa, taata ekigambo kyo kibawonye, kibajje mu kuzikirira. Abalwala endwadde ezitawona, taata nkwegayidde gwasobola okujjawo lipooti eyo yonna endwadde ezitawona. Katonda wange yegwawonya, omusumba omulungi. Abakyala abali mu abroadi mbaleeta mu maaso go, obaziwa omukisa, obawa omukisa Mukama, obateekeko obukuumi, oyongere Mukama obba w'amaanyi. Kwe kusaba kwange abaweereza Mukama mu bawalabu Mukama, n'abaweereza mu nsentala ku bugazi bw'ensi eno Mukama, abalinnya ennyonyi n'abatambuza ebigere naye nga tebali mu Uganda, abakozesa amaato, abakozesa entambula yonna Mukama naye nga tebali direct mu Uganda. Taata buli muntu yenna gyali, ku kizinga kwasiŋŋanibwa, ku lukalu kwali, taata akwegayiridde musisinkano omufuula omukisa, ye gwagaba omukisa, waguwa jjajjaffe Ibulayimu n'oguwa ne Yakobo. Taata n'oguwa buli muntu, n'abalala be tulabyeko Mukama be tukuweera obujulizi, omuli Dawudi, omuli Yabezi. Taata nabo tukwegayiridde, ffe abali eno ku mawanga, fuula omukisa, tuwa omukisa, tulabise omukisa mu linnya lyo Yesu, amiina. This is morning breakfast. Weetaaga omwoyo omutukuvu, wuliriza. Nzize n'ekyawandiikibwa kivudde mu ebikola by'abatume essula ya 19 olunyiriri olw'omukaaga. Ayina ey'oluzungu, the book of Acts chapter 19
verse 6 lugambye bwe luti Pawulo bwe yabasaako emikono koma omwoyo omutukuvu n'ajja ku bo ne boogera ennimi ne balagula mu linnya lya Yesu weetaaga omwoyo omutukuvu oyogere olagule ennimi oyogere ennimi ate olagule wulira olunyiri gye lutandikira lulimu enjiri nyingi nyinza obutagimalayo naye Katonda mpa ekisa nja kudda olulala oba enkya nja kudda n'olunyiri luno n'olulala kubanga yo morning breakfast weeri paka Yesu bw'alidda okiwulidde Pawulo bwe yabasaako emikono omwoyo omutukuvu n'ajja ku bo waliwo abantu abasobola okuteerako ddala emikono ku ggwe ne bakowoola omwoyo omutukuvu n'ajja ku ggwe era naawe kennyini osobola okutwala okukkiriza n'okowoola omwoyo omutukuvu n'ajja ku ggwe Katonda alina abantu beyeerondera n'abeeyawulira ku balala ebirabo byonna tubifuna okuva eri Mukama Katonda naye buli muntu amuwa ekirabo okusinziira ye nga Mukama bw'ayagala Pawulo omutume yamuwa buli kimu n'amuwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu n'amuwa n'ekirabo ekyokuba nga aweereza mu bwakabaka bwa Katonda kyova olaba yateekanga emikono ku bantu bayibuli esomesa ng'ayita Katonda n'awonya abantu naye bayibuli eri ekusomesa nti olunaku lumu Pawulo abantu baabaleetanga ne bayimirira mu kisiikirize kye ekisiikirize kya Pawulo we kyayitanga wali abalwadde ne bawona kati omwoyo omutukuvu ono Katonda bw'amala n'akwerobozaamu n'akuwa ekisa n'akulonda osobola okuyimirira mu maaso g'omuntu n'omussaako emikono ng'omuweereza wa Katonda n'okowoola omwoyo omutukuvu nakka ku oyo atamulina oba nakka ku muntu oyo aliko ekintu ekibadde kyamukwata oba ekyamulemerako oba ekyamufuukira ekizibu ne kimuvaako kyova olaba weetaaga abasajja ba Katonda ng'okimanyi nti baliko omwoyo wa Mukama kuba waliyo n'abeeyita nti basajja ba Katonda oba bakyala ba Katonda naye nga tebaliko omwoyo wa Mukama nga ne bw'anaakuyitira Yesu emyaka 10 togenda kulaba omwoyo wa Mukama gwakagugwe naye ate singa nga weetwalira ddala ne weeyitira Yesu kubanga kati ekisa weekiri osobola okuyimirira mu maaso ga Katonda bo kennyini n'oyimirira awo wooli n'osaba omwoyo wa Mukama n'ajja ku bulamu bwo n'oyogera ennimi n'olabula nja kudda ku kyennimi nkyogereko ennimi nnyingi abamu twogera ennimi mulowooza zino Luzungu Lunyankole Luganda Lusoga Luwalabu Luchina ezo nazo osobola ozoogera actually nze omu Katonda gw'ayambye okubanga asobola okwogera kati ennimi ezimu si lwakuba nti nasoma nnyo naye omwoyo omutukuvu yakikoze ku bulamu bwange eyo nvuddeyo naye mbaako n'ennimi ezensobola okwogera ng'ewaffe nakula siziwulira ewaffe bwazibanga nga bagamba ng'owulya maama agamba genda okebere mu ttaala oba mulimu amafuta oba tegalimu mugasseemu mangu obudde tebunaziba n'otuukayo n'okaleeta oba okatambuza okaleeta omutwe gwe waggulu ne gubukako ne kasambuka konna ne kagweri ne kaleekaana nnyo naggamba omwana alina ekibba muno ebintu botobo byasayasa kati olwo olulimi lwavaawo nze maze emyaka n'emyaka nga sirwogera nadogera nti batute genda okebere oba mulimu amafuta nayo yennyini gye nava tebakyalwogera kati omwoyo wa Mukama ye yakikola olwo nalwo lulimu ne wabaawo n'ennimi mesagi eno nnene eyinza obutaggwayo kyova olakansaba ekisa kya Katonda ekya nsobole okudda n'olunyiri luno ne wabaawo n'ennimi ez'okulagula n'ogamba ndagula mu linnya lya Yesu bizinesi yange eno gyetandise nga ngitaddemu items bweziti za ssente bweziti njagala mu mwezi gumu nga ziweddewo mu linnya lya Yesu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu galeeta abantu okuva ku nsonda zonna ennya bino ebintu beetadde wano bigulwe biggwewo ngenedeko ebintu ebirala ekyo nakyo mwoyo wa Mukama gw'oyogeryamu yagenda okikola oba okitegeera ekyo kye bayita okulagula ne wabaawo n'okulagula nti mu linnya lya Yesu ndagula kino okubeera ku bulamu bw'omukyalo ono ate nakyo nekituukirira by Holy Spirit n'oyogera ennimi noga nti mu linnya lya Yesu
n'oyogeraawo kyonna kyoyogera mu bwakabaka bwa katonda nga kyokisinziro okujja amaanyi agakyogera kituukirire obulamu mu bulungi. Mu linnya lya Yesu ngenda China kusuubula, sinayo gwe mmanyi naye saagala kuleeta items enfu, njagala kuleeta nnungi ate n'okwate n'ebintu bye tusinga okwagala ennyo ebyakitwale kisitule. Allah, njogera ku byamagero, oyogera nnimi okutola ekyamagero, oyogera nnimi okukyusa obulamu bwo, olagula obulamu bwo ne bukyuka. So omwoyo omutukuvu obwetaaga by all means. So ndabira ddala nga Pawulo ekisa kye yaliko buli muntu okyetaaga. Oteeka abantu emikono ku mitwe gyabwe oba obakateko n'emikono gyo okowoola omwoyo omutukuvu ajje ku bo. Omukyala azze mu maaso ga yimidde mu maaso ga gambye embonyeebonye embuto z'enfuna ze zivaamu. Oli muweereza wa Katonda gamba mu linnya lya Yesu ekyakwata olubuto lwo n'omukyala kirute, leka atoole olubuto lunywere azaalemu omukyala omwebulanira. Olw'omwoyo omutukuvu nga Katonda yakweroboza ng'oli muweerezaawo kijja kunywera. Naye obuzibu be bantu abatukwata emikono ku mitwe gyaffe, abatuteekako emikono ku mitwe ne boogera nnyo ne baleekaana ne batukuba n'amalusu mu kamwa nga talina wadde ettonde lijjayo otwanyi otulimi oba naalibadde ondaba nekugereza nako noolakyentegeeza nga teriyo twanyi tutono tujja nakunyeenya ku ekyo ekyakwata omuntu mu lubuto lwoyo. Miinizi oyo omuweereza tabeerangako na Katonda, oba yali amulina n'amuddukako takyalina maanyi galeeta Katonda n'amaanyi ge kuyita mu ye gaggyewo ekyakwata omukyalo oyo oba omwana oba omwami oyo. So weetaaga omwoyo omutukuvu kennyini. Waliyo abantu abayimirira mu maaso gaffe enekitegeezi. Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa, weebaza oba amatya amalungi, weebale Yesu, weebale Mukama. Ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikozi. Kwe kusaba kwange Mukama ku makya ga leero, sisinkana omukyala n'omwami gwe nsaba naye Mukama. Olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu buli kyasaba Mukama atoole amaanyi ago Mukama, ayogere mu nnimi alagule. Katonda ow'ekisa, omukyusiza obulamu obubadde obulamu obubi Mukama alabe omukisa. Nkwegayidde Katonda ow'ekisa, buli muntu ayogere mu lulimi lwatayogerangako. Oyo ayagala okuzimba kalina Mukama, bano baabateekako emikono, omwoyo omutukuvu n'akakubbo ne boogera ennimi. Ayagala okuzimba kalina nalwo luba lulimi. Ayagala okuwona endwadde ezaamukwata Mukama, nkwegayiridde endwadde zonna ezaamukwata zimuveeko oluvannyuma lw'okukowoola omwoyo omutukuvu. Ngolola emikono gyange Mukama wakati nga ntwala okukkiriza eri abo Mukama abali mu kukowoola omwoyo omutukuvu kakano. Taata, emikono gyange ngigolodde mu bbanga eri abo abakkiriza okusinziira mu ssaala eno. Omwoyo omutukuvu ake ku bo Mukama, obulamu bwabwe bukyuke, ebyabakwata ebirwadde okusirana kwonna ebyekika, ebyobukojja, ebyasenge, ebyobusenga, Katonda ow'ekisa eby'omukika bibaveeko n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gabeere ku bo mu linnya lya Yesu. Amiina. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Katonda omwesigwa, weebale gwe Omunnazaaleesi ayagala okulokoka. Teeka emikono mu bbanga. Amatya Yesu, nzikiriza n'omutima gwange ogwewa obutukuvu era njatwa n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gattemu nate neeragadde mugambe ntya Yesu. Amannya ge gano gajje mu bitabo by'okufa mu bitabo by'endwadde, ebitabo by'okusaana, okuwandika mu bitabo ky'obulamu n'omukisa n'okwangalazeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. Katonda akunjagalire, akumpeera omukisa olunaku olulungi. Emmanuel.